Good evening viewers, this is Cindy Mbabazi. Tubaniriza Kwanzi Media era ng'olwaleero tubaleetedde the notorious Kiddy D. Tubuuzeeko Kiddy D. Mugamba mutya abawanuzi media mbaagala nnyo Kiddy D. Anti tuli mbuumaana kati tutandise obugatta tulabe nga buwera. Lwaki weeyita Kiddy D? Neeyita Kiddy D lwa nsonga mwe kid. Are you? I'm a kid. Nze How old are you? Nina emyaka wakati ndi mu 12 ate nze njagala nnyo sweet. Nenga ba kids tebakoma ku 5 years 7 years. Nze kyali kid because kyagala nnyo bisweet, ice cream, bigoliros, kati sibivaako because nkyali kid still era n'omwaka ogujja kunsanga nze Kiddy D daddy. Nako kuongereko daddy okerabidde. You see, this is why we came looking for you because abantu abasinga bagala nnyo embeera zo, characters zo, how you freely do your things mu music industry. So twagala kumanya characters zo zino embeera zo tezi affecting a music kubanga sometimes olabika nga ali unserious. So bwento bwendi munnange nze ndi serious lwansonga lumanyi lwaki mulamba siri mugamba muno ndi unserious lwakuba mulaba nti no banzina nnyo bankola nnyo obusolosolo obuntuntwe kati nze ndi bwentyo kyekinkuumiddewo okubanga ndi kid kikyososa okubuuza Kiddy D nkola byenjagala ndi free onsanga nzanya n'abaana nzanya n'abakadde nzanya n'abakinsi nzina ebintu byenjagala. So techi affecting a music okubanga tekisobola kuba kyekimutambuza nze ndaba kyekitambuza music wange kati waliwo zino zibayita corporate like atmosphere kati tuba twagala okuyita nga kuzi Serena Africa na under a calm atmosphere olaba ogenda kujja mwezi embeera zo oba ogenda kubaka no fitting in society mba nzija bwento lwansonga waba tewali wagenda kukikola okimanya abantu basubwa nnyo performance zaffe n'ebintu bye tukola bajja baba bamanyidde bebamanyi kweyo nga kujogambye ku Serena waye naye olunaku lwe bali basuulamu Kiddy D lwetegera ati no baseka ebintu tebyonoone stage teogisuula kati kwolwo bajja babe bagaba bannange kyaleere badde endalamu okusinziira ku ndala zonna kubanga baagala kulaba kintu kyanjawulo kaze ntondawo ekintu ekyenjawulo eri abantu kyekikufuula unique kyekinfula ne Kiddy D oyo Kiddy banaye asesa tewali Kiddy atasesa personally kino kyembuza kiri personal la video gye nalaba ng'oli ne mami wo butufu ng'okozesa olulimi lw'omayina obulungi simanyi gwe ng'omuntu ye relationship joina ne mama oba gwe munda teweekuba mugamba nti wemba ne mama wange leka let me use a certain type of language right. Mama wange olaba kale mama wange nakula nsaaga naye nnyo tunyumya nnyo tuseka nnyo tuyombamu nangoba nenziruka nesitasulawo nenkomawo enkyanga yakkakkanye netukola kikale nga muti nali waddalu lwaki abakuba okoze ekyo kugoba anti ngalo agambye lwaki wagenze ebidongo ogenzewa lwaki wakoze bwoti ludinga tonakula oba ne kati ng'okuze ngamba nga nkyali muto wedda mama kati kuno obudde era tukyali nga bwe tulinga bwogambye kuno obudde era tolaba nagera ne muyimbira ndi Masakanzi na sityo oli mu complaininga ne mugamba mama banabuuza mama nayigirawo okuzina ko mama taata we yali no siri mu complaining actually ndi mu kati kale nze buli mwe twembasa kunyumya na mzadde wange sinti because siri like free nabo ati kati nze mzadde wange but go totya sitya kubanze mama akubirako nampa ne titles ennyimba bambi nza nkubiri kati kali akayimba kale sobola byogeri bigano yakamani nga kakwata ku kinani kwanza nyimba za gospel inzo kungamba kana kakwata ku Jesus oli wakayimba ojukira mwakola video ngo lisimana no mpenti peri na mtu de munyumba de mamiwo kayimba cha by the way the gospel songs nyimba za enze ndi mulokole kala kayimba nalokoka munnaye ninga kantani ama balabi ba Kwanzi Media akayimba mukama yake njogerako wenakuba kiss ku mabina tomalayo kayimba kalungi nnyo lwansonga nalimbulirira abasiyazi kubanze sola kikola ekyo wenkikola nsesema kati buli musiyazi nalingezaako mulaga ati ng'okikola ekyo okola otya ekyo ekyokuba kiss ku ki nga otegedde sensitization yongeri bulala bwe kiri kuba kati ze nalimba wama otegedde nze nasesema sisobola kikola naye atuli yalaga ali free akikola ate nakinyumirwa ate nakifunamu ne ssente it was like a form of sensitization ng'ogamba ba like homosexuals sibirungi bye bakola otegedderwa kuba kati mu kitwala kakigamba nyimba gospel songs tulaga nti kyogamba munaye nakyogerako buli kimu ne temwabiwulira mulirako kimu kyokka kati ebyebigambo obeera comfortable byogera nga mama wo ali kuba oli yangamba lyomuzi nga nigonya mpira kuba naye nakirabanga
gosobola okubeera waawo ero topic ewedde gospel songs like everywhere. basically kale abantu abamu according to the comments under that video bali bagamba nti the relationship you have with your mother is like iconic, so abantu abasinga tebabeera that free with their parents. Kati abalala nga bagamba it is inappropriate okozesa ebigambo ng'oli ne muzaddewo, naye kati ffe tufunye perception yo ng'ogamba it was a form of sensitization. Ate mama ebigambo ebyo tebizitowa abaana nga bayimba bizitowa ng'ogamba muzaddewo wange golaba yanyiiga teyasanyuka era yangamba webale babuulirira munnange abasiyazi basosi. Kale olwo oluyimba mutegedde kozi yaalwo kati nange munaye nkitegedde naye nga bulijjo nze ne baganda bange tugana ekididita kya maama we. Lulina meaning ya oluyimba lw'ennyimba luba lulina ekigendererwa kuba nze ennyimba gospel songs era nze abasinga bampita pastor by the way nyina chaachi wano Kabuuma. Engeri gy'ogala abasinga kupita Nno pastor sinamani wali baze chaachi yange olikomawo eri wali weri njine tuweeyo verse mu Bible yonna kyonna ekiga kyonna oli pastor ab'amaanyi toyendanga eyo si verse ezo commandments waliwo oluyimba lwa Katonda luyayimba lwoyagala twagalayo olunyiriri mu Bible. olunyiriri Yes. Katonda yagamba yagalanga banno toswazanga kikakyo ate sabanga ofune emikisa. verse kye weeryo nyiri chapter 2 eyaki kitabo ki nze ndi mu kitabo ky'abalokole olimu ki ndi mulokole ne Mulokole nawe? yes I'm a born Chapter again 2. Christ of which book? gundi Genesis chapter 2 tayogera ku fall of man. nakoleka Yes, oyogera by'abasiraamu muno musiraamu. Oh my god. nze ndi mulokole Okay, Genesis chapter 2 eyogera ku fall of man, engeri Adam ne Eva gye badisobeyinga mu Katonda. olaba goli mu byakwegatta nze ndi ku bya Katonda bamudisobeyinga batya ngamba bakola batya Adam ne Eva olabe muno goyina gyogenda anedda tebeegatta wani Bible tega nti beegatta baali ekiwe ekikibala ekyo babagaana okulya ne bakola ki ne bajemera Katonda nga bamujemera bakoze eki anti abagamba no temulyawo bo ne balyawo ne balyawo kuba kujemera okulya obuli ya Katonda ne wagamba toseka noseka oba ojemye. Genesis chapter 2 Mukama Katonda yagamba tweyagalenga baali balina okwerya ebyaddala Katonda yanyiga bunyezi naye kale basabira mu kyaki kale on a serious note nga tuvudde mbi okusaaga kikyoyagala okuwa abantu nga message ng'oyise side zeeyo mu bya Katonda just nze kyane kyanteesaawo kyaki nga ndaba abantu tebasaba abantu batya nnyo ogenda mu kyaki kati basaba abantu basaba bawayo n'ensigo bayirawo abantu b'Ekabuuma bonna basabira mu kyaki yange mwe bali kuwaayo ensigo zammwe. Is it serious? Alina church ngenda bikuweleza sina abantu babirabako nga nsabira abantu nga bawana amafuta. Nkugambye on a serious note meaning like twogere ebiri authentic tofeera. Ngenda kuwa video ya kyaki yange eri wali bagita Deliverance and Healing Ministry. So what do you hear? Kyaki yange Deliverance and Owonyaaki Healing Ministry. Nze mponya buli kimu, mponya abalema, mponya abalwadde, mponya abenzi n'ova ku bwenzi n'oyagala omusajjawo. Ntegedde. Ate nabo oyagala omusajjawo nga takuwasiza era nabo buba bwenzi. Nze gambye okusabira n'omusajja abaleeta kuwa ssente n'akuwa ssente ng'alekeza akameeza. Kididde alina amafuta. Nina amafuta ebyaddala. Ate abantu baleta obujulizi munnanga, abantu baleta obujulizi. Waliwo be nasabidde jjo nga bojo balwana ewakati bakyalwana kati n'akamere bakalya bonna. Omusajja afumba oluusi n'omukazi n'atuulamu ntereza amaka bayigawo. Twogere ku like the type of dance you dance. The type. It is like rare. Nze ndi dance, I used to be a choreographer, but I never choreographed such dance. So kati we dance wa mujjawa. Did you invent it? Go amukola onajje wamulaba oba wo. Akuva ddanga ndi muzinyi munnange nange yakyobola nabunza taata nayigirawo okuzina. Ye taata n'angamba mama we yali muki? Yali muzinyi. Nembuuza maama naye n'angamba taata wo munnange nange namulaba muzinyi yali muzinyi. Kati nange simanyi kitone ky'amazina gyakola ki? Gye kyava. Nekanga buli kikankizina. Naye kati specifically ekyo ekika kyozina n'okuba busirayiri n'ogenda ebyo byonna taata kyaka yali abikola nembi okimanyi nange nakula ndaba nkola buli kimu nga so you were a dancer like before singing? Nali nasookera mu karaoke. Kati ki ekyakwagaliza okuva mu karaoke oyimbe? Karaoke natambulanga nnyo obutundu nga ngenda nkolera mutwale ogenda okuzinayo muno okole mayimu biki dansa ate okole ki kati munaye byonna byonna kyekyampa ekibuli okubanga njiga nnyo n'amazina
natambula nga nnyo mu bbala nga toyina ozinira abantu bakuwadde omutwalo boss manager w'ebbala akuwadde ekiwaya kyolina okukola kati ng'olina ozinira omutwalo guveeyo ate okole buli kimu esiga lipstick oyambale gomesi banne nakola ebintu kati kyatuukawo gw'oyagala okuyimba kwa kyekaali onyumirwa okuzina nali nyumirwa nnyo zina by the way era natandikira omwo nga nzina mu vidiyo z'abayimbi mwende nga mbazinira abayimbi bange bonna abayimbi bano bambeezezaawo by the way kino ekibuga saali kibeddemu nga temuli bayimbi nzenzinira kati nze bangi abayimbi nyinza okwogerako abatono bonna nesitabamalaayo naye nga bangi kubanze kati bakategorizinge bonna obeebaze Amoti yambeererawo nabeerako mu kibiina kya Amoti Mariachi yambeererawo nabeerako ewa Mariachi naye nali akasente ke ng'ozina bangi nkoze bonna esimena kumanya nkoze mu vidiyo nyingi eza America mwendi mu nnyimba z'abakenzo ezedda kale eziri awo nga tuzinazina kati wava kukyogamba nti nange kanyimbe nnyimba nga zange anti era kubazinira ennyo muwajja inspiration nange nendabanga ebyebayimba nange nazina nnyo nga sinabira inspired kuyimba bwe munnaye kyakatonna zinatuuka ku ntikko waliwo azina natuuka ku ntikko malo zina nagamba naye mmaze nkoye naye kali kyakatomala mangu kuzina nze namala natuuka nenga nzinye entuuse naye nawe wadda mukwimba still nosigala ng'ozina nanti nga nzina mbyange ninga kanzina embyange munnange nembe zina mbyabalala gwate ozina ebyabanno nga toyina ebibyo basically you look more calm like on one than nga tukulabye ku screens oba ku TV wano olayika ng'omuntu omukakkamu okusinziira ku ffe tulaba okola twagala oyogere ku personality yo ng'okoze nga TikTok video ba in your music videos oba ng'operforminga ku stage nze kati sije ndaba kati twagala otugambe osinziira ku kyogamba nti wano kambe nino personality wano kanteekewo eno wano kambe mukyamufu kati osinziira ku ki kati wawemba omukyamufu ennyo olaba wenkyusiza nnyo wenkyusiza personality oli ku stage nali ku stage kati awo oyitako n'ogwa n'embanda anti kasita nkwata microphone banne simala kumanya microphone eyo bairi mu masannyalaze oba eri muki buli wengikwata bwenti mba ntegeerawo kati kuzina kulaga kitone kyolina kuba nagambye microphone eyo nze nga ngikwata nagimanyiira kati buli wengikwata ate kati ndwawo nnyo ngikwata wayitawo wiiki newayitawo nga ennaku 4 newayitawo kati tulwawo singa biri ebyo kugenda okukola nagambye byakaliyo kibe nali ntambula ennyo buli naku nga nyina mutwalo nga nyinawe ngenda oluusi nali ngenda nenziranga n'obwereere naye kati olinda bakutegeke bakutegese bakuyita ogende kati awo microphone oba ojagala oba olina energy oba ovudde wako yambadde ogenze performingira abantu ekyo kiba kikuli mu mutwe ojjako mami would you have other special people in your life like a wife, kids, girlfriend? A wife, girlfriend, either of the two. Tosa abana babiri, kids, brothers, sisters, sibyo tegeza. Any special people in your life? Balina gye bali bangi era kyobola natadde akayimba bagamba kididi ate otukubye nnyo gospel naye tukubeyo obuyimba obuwemula ningamba ani yakusabye ekintu ng'ekyo gye bali munaye ku TikTok abaana baga kididi wemulamu awo otukubye nnyo gospel songs katonda tukimanyi omwagala naye wemulamu kati era nageze nengakamba wemule nemba wemula no amadonde ndi ku kibuuzo kyombuuzizza ndi mu kuddamu nedda towemula amajasi naye kumanya olinayo abantu mu bulamu bwo abali dear to your heart other than your mother kati you have a girlfriend nati neŋŋamba abantu yansabye okuwemula mwe nayisiza message eyo gyombuuzizza eyo message gyombuuzizza egamba ati waliwo olimba lunatadde oluwemula kuba bansabye okuwemula ne bagamba atuzaalayo omu naye nkwatagana yagaana abooluganda nina bangi wendigagawala muli balaba wala nanze kasita tompalanira baana abooluganda nina bangi wendigagawala muli balaba okyegedde nanti kati omwe muli message egyombuuzizza oyina abantu boyina bakiye nekugamba abooluganda nina bangi wendigagawala muli balaba wala nanze kasita tompalanira baana. So does that imply that waliwo obukubagano makati go ne baganda bo
nedda just nayisawo message kulaga abantu ati nze kiriri kale mbeera wano nga ongambye obeera bibyo okola ki naye nyina abantu bangi abooluganda bangi nyina emikwano mingi kati mabega kawo nagwa kabenje nafuna kala oluyimba olwavaawo mabega kawo nagwa kabenje awo naye nakagula ka alufadi kange konna ne kaggwawo gwe wali ovuga nze yali avuga nalingira mu bende wali ovuga bubi nali nvuga kituufu nali ku speed ngeno nywamu ku kiti kyange naye ate waliwo n'oluguudo lwali lubi lwaki ovuga nga wonywa ebintuntu enguudo zombi fena tuziraba naye kati nali ku lwattaka nali ku kyettaka ga kiseerera nali sivuga nnyo era naye adde nali ka speed akasaamusaamu kale twebaza Katonda kuba abantu bangi abaalimu abakosebwa nze nembeera kati wava okola kyaki oba kyaki wagirina before the incident awo nenkolayo kakyaki webaza Katonda nebaza Katonda obulamu bwe yampa kati bulijjo lwaki tewebaza Katonda amala funa kabenje nze bulijjo Katonda gyalumwebaza naye nga mu kyaki nti atejjukira Katonda tayagala mulinnyirira nnyo kukola kimumanyiira kiridi aganye tugamba oba alina omukyalo olaawe yeetolodde ekibuuzo kati tulina mu bubenje alina mukyala ombuziza abantu pasumbichewo ombuziza ukigatidde wamu yeah people kati notugala kuba oluganda kati like do you have a family of your own not the family that you come from nze mukyala mbeera naye ku TikTok following naye nga mukyala wo byaddala mbeera naye waka gyali mukyala wange byaddala kuba mbeera naye bamwita Shina Bera mbeera naye Shina wange omunyankole wange Amina naye wakampola kati n'ekirala ekyokuwemula ekyo lwaki owemula nnyo mu nnyimba zowemula kubanga abantu bakusaba because you want like to meet the public demands nti bansabye oba gwe nga gwe kikuwa essanyu oyinza okuba gwanyumirwa okuwemula ng'otwekwasa nti tukusaba nzibwe nti okuba n'oluyimba lwe natandika nalwo baali bagamba luwemula ate nga lulya ssente abantu nga bwe balukuba basaasaanya era abebbala bagenda okinoonyerezaako nga buli bakuba oluyimba lwa ssente nina abantu bavaawo boonoonya obukadde 8 eyo bonna eyo kotosipa bona otosipa yavaawo lwa luyimba olwo akaddawo n'okuddawo kati fena tuli bavubuka right tulina kale ebintu byetukola wano mu buvubuka ne tutamanyi nti bigenda tu affecting eyo mu maaso kati on a moral basis gwe muli towulira nti byokola kati in case you would like want to switch careers bisobola oku affecting a career gy'ogenda okuddamu nti bajja gitunula bagambe no Kididi abadde ava mu bigambo ebitino ebiti so ne basinzira ku ekyo okulemesa kugenda mu career gy'oyagala okuddako tebasobola kisoboka nze nnyo omukisa mulimu emirimu nga babesinga ku reputation yo ne characters oba empisa zo tebasobola kubanga era mulimu ennyimba ze tuyimba kyogamba kati nga lwenkuyimbidde olwo luwemula enkwatagana yagaana nti perception za njawulo mulimu fenaffe tulowooza luwemula ojjako gwa luyimbi nanti kyegamba ati waliwo ennyimba era zebajogera wano yagira bwati ate wano munaye yali ateredde wano akola ki kuba nagira nimbayimbira oluyimba lwaki omusolo gwowanise gukoze ekigwereeze omusolo revenue biki taxes lwaki togamba lwaki tulekawo ekigambo kirala anedda guba musolo kale lwaki togamba lwaki omusolo gwambuse like gulinnye lwaki gamba gwereeze omusolo gulinnye taxes lwaki zirinnye tolinayo bakulwanyisa mu music industry baliyo bennaga bangi abalwanyisa bayinza okubulawo nga kulwaki bakulwanyisa mazima kubanga gwe category yo ndala nnyo bana ku ebyo tewali atalina mulwanyisa so olwala n'enkoko erina gyenkoko ginayo egirwanyisa so mu music industry mulimu abakuba obukokkola tebakwagaliza obeewo be basinga obungi but personally ndaba criteria gy'olimu ozina oyimba batono abasajja abazinaano nga bayimba lwaki baba bakulwanyisa tomanyi oba otambula ne weekoona olaba bannanga nyanjogerako I mean like fights naawe bakutambula ne weekoona anti era munnange buli weekoona amanya waliwo omulaba akutambulirako kati n'akasikonda buli weekajja olinayo gw'omanyi akulwanyisa amwogera wano mu kamera mba mulabisiza ayinza okwongeramu mu ddogo ayinza okwongeramu naye nga kukyomumanyi omusawo yamuŋŋamba nange nagenda ku musawo omusawo naŋŋamba ono bwati ne bwati n'omutegeera yakubisizza kabenje lemu kadde tennagwanga agambamu ngaali ali mugaba musawo w'ekyo kiki era we navaamu nga ntambula yaggwamu amaanyi ng'oggyeko gwe olina entalo endala z'omanyi music industry entalo kozeko David Lutalo sikubuuza nti olina olutalo lw'omanyi ngambye olina entalo anti David Lutalo lwe lutalo lwe tulina wano mu y'omu ku ntalo olwo lutalo kubanga erinnya alyewa yamaliriza buli lutalo ate
Kati personally on your music journey, do you plan on having a concert or any show? Otukolerayo concert. Kati engeri gye tutegedde ennyimba zo kye zitegeeza ffe tumanyi nti wemula katutegedde nti like ennyimba gospel munnange kati planning okukolayo concert planning guno omwaka asi guno Gravity yaline message guno nino soko mwawe omusajja we banna nuriya nemesa concert yange ateekayo ye nenziteekako eno yange nebigala tali lwaki tewasooka n'osazaamuko eyo saza Gravity oyo kati tugenda tuteekayo mpola mpola kale tugenda kuyiga ng'oggyeko ki kye tukumanyi nti oli mu music ne your dance personality gwe wano nga bw'oli twagala olweko ky'otugamba nga tosaaga kididi like seriously bantu muntu ku muntu twagala obako obwaka bw'otuwa obwaka nga bukwata ku ki life yange no tubuulirire baako ebigambo byetugamba ngo tubuulire nga mbuulirira the people are viewing you bakiyinza oba ombuulirire mbadde manyi mbuulirira gwe kale nange mbuulirira akambuulirira abantu bange banaye abantu bange mwenna abali eyo just mufune ku magezi amangi nno ddala ddala mubeere nga akawunti yange temugivaako eya TikTok neya YouTube mubeere nga munoonya music wa Kididi no temwerabira omanyi mugenda ne mwerabira ne muli akawunga mbabanya abantu bange banya nnyo obuugi bafaani ne beebaka nnyo ne bazukka ku mwendo ogw'ekawungeezi naye nga wakazukka genda ku TikTok olaba ennyimba za Kididi odownloadinga oluyimba lwa Kididi ku YouTube ne ku Google nnyimba gye zinnyingi tukyabaleetera naye obubaka bwo buli self-centered bukwata ku ggwe tunoonye ennyimba zo baako ky'otugamba nga kituyamba n'ekirala bambi bafaani bange abali eyo kyembasaba bambi mwegatte nnyo balina okwegatta bave kasabbuuni abasajja abavubuka ddala abavubuka bannange bannaye abali eyo abebwayise kawempe muyitiriza okwekuba akasabbuuni sinamaanyi abantu bakyuse sitayiri endala kati bakole ki beegatte mufune abakazi bemukwana genda mu bbaala kwana genda buli wamu jasi kasalo genda mu masomero na mizikiti babasaala abaana babasoma abaana b'amasomero mubaveeko genda okwane bamalaya wali wakiwawe bali buli wamu we bali muve kasabbuuni n'ebisiyaga so in a formal way team preventing bisiyaga okay, tujituma batye mugondo in conclusion in a formal way Kididi abagambe like abstain from masturbation n'ebisiyaga and homosexuality mwegatte yeah go vibe a girl go get a woman mukwane bamukwanye bamama bammwe oba bajajja bammwe ego titufudde okwokwanye yenna ekikulu kasitaba nga si wa Luganda wo Kididi toyanza nnyo ebigambo byo n'okuba nga otwadde ku buno obudde and personally I'm humbled to get to know you because I didn't know this other side of you. So guys, thanks for watching One's Media. This is Cindy and Kididi. Bwekiri Cindy and Shiba, I'm Shiba. This is Cindy. Tugenda bakuba endongo. We are bringing a collab with Cindy.